abasibe ba Nuupu babatadde abasiru abo abatayina magezi abayonooneka twabagamba mukkirize emisango mwagikola abaana be bakwata bonna aba Nuupu balina effujjo lye baali bakola nze neewuunya abantu b'opposition era za akasajja ka Kyagulanyi ako akakasajja sikaagala mu byobufuzi mwagala nga muntu munnankuba ndi mulokole siwalana naye akakasajja n'eddogo lyako n'engeri bannabyabufuzi gye bonoonyemu abaana b'abantu ne babasibisanga ne babawaganyaza bo abaabwe nga bali bweru ate kasajja gwe tosobola kuntiisa ggwe mu linnya lya musajja mulokole ne bwe munampemula ne munanvuma siriimu ne munanvuma sikoseruzi temusobola kunsitopinga kubagamba abo abaana babakwata kati emyaka abamu bali mu myaka 6 abamu bali myaka 5 abamu bali myaka 3 bakolanga effujjo ba Machete oyo akasukanga tteke n'agamba bajja kuba abasirikale Machete ne bamukwata waliwo Haitawa yagamba ajja kuba abasirikale oyo Bobby Yanga yagamba asooka kuba abasirikale nga 10 n'abasuula ku ttaka nti era yajja gendero ziratolokeyo bakanyweza kali eyo kasinika manyi ne babagaba ne mukkirize emisango muve makomera muteese ne government basenyonyi ne bagaana ba Rubongoya ne bagaana ba Kyagulanyi ne bagaana paka abaana lwe bakkirize emisango kati babatadde balagewa mu aba Nuupu muli basiru temuyamba nze neewuunya mugamba muli bawagezi ba Kyagulanyi Robert Sentamu era muli balungi nnyo naye abo abaana mubayamba ki era mbadde nsaba n'obuwombeefu omukulu Kisanja gwotuukira President Museveni Kisanja ono ye Hilary Musoke yavunaanyizibwa ku agribusiness ne value addition era ye special ye senior presidential advisor be basajja abaludde ne President Museveni era Kisanja oyo be bantu abaali badduse n'embabazi muzeeyi n'abakkiriza ne bakomawo mbadde nsaba Kisanja oyogereko ne muzeeyi abaana bano abateereddwa baweebweyo akantu akasobola okubatandisaawo wafaamu ng'eyo bafo eka model kale ne bwe kabaka naye nga sebazze mu kibuga kudda mu kwekalakaasa na kuddambya bufuzi omukulu Kisanja abaana ba Nuupu bano bateereddwa ne bagenda kuddawa waliwo abagenda okudda ku kitebe babawabye baddemu kubanga Olivia Lutaaya baamuta yatuukira ku kitebe n'addamu n'azoganya ne bamukwata kati ali eyo abaana be tamanyi gye bali omwami we tamanyi gy'ali famire tamanyi gy'eri emyaka gitambula alimbya kisiru Kyagulanyi Sefuliya Kimpugugu Kimpanze Kalambo ali bweru n'abaana be baliwa bweru mukulu Kisanja abaana bano nga gavumenti nga muzeeyi kantu kikasobola okubayamba ne babanga basobola okudda ewaabwe mu byalo ne batandikawo ebyobulimi oba ebyobulunzi ne beekulaakulanya mpolampola kubanga bizinensi y'okujja mu kibuga nga tewali mulimo evaamu genda mu Nuupu ate Nuupu evaamu kukomera naye ng'ate abaakutwala bo bali bweru kyokka ate mwami Kisanja mpulira nnyo ng'oyogera nti abantu basigale mu byalo bettanira okulima kubanga mu Uganda buli kyokwatako kitambula kati gwe ng'owaguli bizinensi era yali abaddeko mu mbeera y'abannabyabufuzi abalwanagana osobola otya okuyamba abaana bano kubanga naawe yembeera wagirimuuko muzeeyi yali akujja kujja wa mbabazi ng'akubuzaabuzizza muzeeyi n'akusonyiwa n'akuzanga omwana abaana bano ba Machete ne baani tubayambye tutya waliwo akantu akasolo bawebwa nga wala bana abavudde South Africa ne kabayamba oba ne babawola waba olufandi yonna kuba gwe obitegeera Mr. Kisanja ne bannabyabufuzi babi nammwe ba Machete simanya baani temudda mu bintu bya kisirwa mikwano bano bannabyabufuzi bemulaba bamuwanga Kivumbi bannambooze baseggona babobu wine bye bakola babifunamu nze wano nkeera wanenjogere byenale bunengera kubukedde nenkola emirimu gyange nkyonsiba omanye obuvunaanyizibwa bwennina enkyango onsiba omusajja omukulu nga nsirambya ekisiru sijja kuddambya kisiru